Abazadde bakubiriziddwa okuva mu kubongoota bwe gutuuka ku nsonga y'okukuliza abaana baabwe mu ddiini nga kino kye kyokka eky'okubayamba okula nga balimu ensa. To learn more about Christ, our Savior, and always give them good, not bad examples in your work, words, and behaviors. Do not scandalize them, for they are very precious gift from God our Father. Bino bibadde mu bubaka bwakulira ddiina y'Ekereziya ey'e Namiryango mu ssaza ly'e Lugazi, Reverend Father Ignatius Kivumbi mu mmisa y'okuwa Kalimwezi abayizi ba Namiryango Junior Boys School erisangibwa mu divizoni y'e Goma mu munisipaali y'e Mukono. Abayizi abasoba mu 3 be bafunye Kalimwezi ssaako omugigi ogusembayo nga bano balabiddwako nga bakuba ebiragaano byabwe okunywerera mu ddiini ne mu Ekereziya Katolika. I reject Satan, all his ways, all his works, and all his empty promises. Father Kivumbi wano wasinzidde okwekokkola abazadde abeesuliddeyo ogwa Naggamba mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'enjawulo mu kukuza abaana kyagambye nti kifuuse kizibu kinene nnyo eri eggwanga. You have also the responsibility to look after them, take them to schools, to educate them into God's spiritual affairs as well as good affairs of this world. So don't relax and say, that's enough, these children from Museveni will take care of that. That's politics. Ono asabye abazadde obutasuuyira ebyo bye bateekeddwa okukola mu kukuza abaana. Responsibility. Be responsible for educating these children in their lives, their spiritual lives, their physical lives. Provide them with the needs that they need to school well in such a good school. Y'omukulu w'essomero lino Reverend Sister Immaculate Nabukalu yeebazizza omutandisi w'essomero lino omubiikira Mother Kevin eyafuna ekirowoozo ky'okulitandika ng'essira litadde ku mwana ow'obulenzi okuvaamu omuntu ow'omugaso. Let's realize the objectives of our founders for the last 92 years. We are still living according to the initial objectives of our founders, Mother Kevin. When Mother Kevin founded this school, one of the major objectives was to nurture a boy child and help him grow in faith. Era wano Sister Nabukalu agasseeko okwebaza abayizi abataddemu obudde okusoma emisomo n'okusiima abazadde baabwe ababawagidde. Being very regular at attending all the catechism lessons in preparation for this day. Thank you so much for that commitment. Teddy Nabukenya atwala ebyeddiini ku ssomero ategeeza nti kirungi okukuliza abato ku musingi gw'eddiini kuba kibakugira bingi ssaako n'okubeera n'empisa. Ettendekero lyonna ne mu Bwakatonda mulimu amateeka agatufuga. Amateeka 10. Amateeka ago buli tteeka lituyamba ng'omuntu okubeera obulambulukufu mu buli ky'okola nti empisa zo oba ozifuga nga tezirina n'omu gwe zikosa ate nga ziweesa Katonda ekitiibwa ng'era omuntu omulamba bw'alina okweyisa. Kyetuva tusoosowaza eddiini kubanga etuyamba okuggyamu abasajja abanaayimirizaawo Uganda eno ey'enkya. Twogeddeko n'abamu ku bazadde b'abagole ne basiima enteekateeka zonna essomero ze liteekamu amaanyi nga zeesigamiziddwa kukuliza abaana baabwe ku musingi ogw'eddiini. Omusomo omulungi n'atusaba abazadde tubeere kyakulabirako eri abaana betuzaala. Abaana tubakuze mu mpisa nga balina eddiini nga bategeera Katonda waabwe era nga kye kijja okubayamba okutwala Uganda mu maaso. Era naawe ekyokulabirako nti buli lw'okuza omwana obubi boolaba nga babba abantu be babba ssente za gavumenti. So ekimu kye twebaza essomero lino nti likuza abaana mu mbeera etambula n'eddiini. Mu kuyigiriza kwa faaza akoonye ku nsonga y'okuba nti oluusi abaana tubaleka waka ne beebaka. Ekyo nno kiviiriddeko abaana okukula nga babambaavu. Naye ndi musanyufu nnyo nti olwaleero omwana amaze emisomo gyonna agimaze olwaleero ntegeeza egy'Ekereziya. Naye nkubiriza abazadde bannaffe baleetenga abaana bayigirizibwe eddiini. Eddiini eyigiriza obuntu bulamu
ensi yaffe obuntubulamu bugenda bukendeera naye bwe banaleeta abaana ne bayiga eddiini bajja kuyiga obuntubulamu ate maaso eyo ensi ebeere n'emirembe. Bonna kubeera nga bayigiriza era nga bakkiriza abaana baabwe okwenyigira mu ddiini ate n'okubeera nga babakkiriza okumala emisomo. Essomero litonedde Father Kivumbi ebirabo eby'enjawulo n'oluvannyuma abayizi bakubye ebirayiro byabwe mu maaso g'abannaddiini ssaako n'abayima baabwe era ne wabaawo n'okusala keeki y'omukolo.